Muganda wange ne mwannyinaze njagala okwebaza olwaleero okubanga okkiriza nate okutambula nange mu programu eno amaka n'obufumbo wano ku Hope Channel TV. Njagala okwebaza gwatulaba ng'osinziira ku Star Times, gwatulaba ng'osinziira ku Go TV, gwatugobera live ku YouTube channel eya Hope Channel Uganda. Njagala okwebaza Katonda kubanga akuwadde omukisa okuba omulamu. Amanya nze musumba Pr.Sebaggala Ivan Samuel. Nze mutesitesi era akutuusako programu eno amaka n'obufumbo. Nkwebaza kubanga Mukama akuumye nyosobola okutambula nange okuviira ddala mwaka oguwedde okola ky'amaanyi. Nyongera okujjukiza nti 2023 twayiga ebintu bingi nnyo ddala. Twayiga ebyokuyiga ebisukka 6 ebikwatagana ku maka n'obufumbo. Okuviira ddala ku maka gye gatandikira, nteekateeka ya Katonda gye gali, okukwanagana, kuzimba enkolagana, courtship, relationships, stages of marriage, love development. Ebintu ebyo n'osobola okuddayo n'obiraba era n'obiyiga ku YouTube channel yange. Genda mu YouTube, typing am Pr.Sebaggala Ivan, ogende ku channel olabe programs zonna ennyuvu ezigenda okuzimba n'okuyigiriza. Teweerabira ku subscribinga na ku likinga, ate weerabira na commentinga. Ndisobola okumanya gye tuyinza okukola okwongera okuyimusa n'okuzaawo programu eno okulaba nti ate 2024 eyongera okubeera ey'enjawulo okusinga ne bwe yali omwaka oguwedde. Tukyagenda mu maaso n'ebyokuyiga byaffe ebikwatagana ku nsonga 10 ezinyweza amaka awamu n'obufumbo. Era tutambulira ku kigambo ekiyitibwa okuwuliziganya. Tumaze ekiseera kinene nga twogera kuwuliziganya. Yemu ku component mu maka gye tuteeka okumalako ekiseera ekiwanvu kubanga nakutegeezezza nti ekkowe erisinga obukulu mu lujegere oluvugana muziga z'amaka liyitibwa mpuliziganya. Olw'ensonga ekyo tuva tugiruddeko nnyo era we tuli mu kunnyonnyola kuwuliriza. Okuwuliriza abantu abasinga obungi tebakifaako era tebakitwala nga kikulu. N'abamu balowooza nti si kitundu ku mpuliziganya. Naye njagala nkujjukiza ate kye kisinga obukulu. Kale nno olwaleero njagala nate tutambulira awo katusabe. Kitaffe tukwebaza kubanga otuwadde obulamu obulungi. Webale okutuyigiriza n'okutusomesa. Yogera naffe nate ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Olunaku olwajjo bwe twabadde tuyiga ku mpuliziganya twagambye nti okuwuliziganya kye kimu ku kintu ekisinga okubeera eky'omuwendo eri amaka n'obufumbo. Twagambye nti waliiwo mpuliziganya yonna esobola kunywera okuggyako nga waliwo okuwuliriza, listening. Waliwo enjawulo wakati w'okuwuliriza n'okuwulira. Ekyo twakyogeddeko nnyo. Abantu abasinga obungi bwe tubeera mu maka tuwulira naye tetuwuliriza. Tuwulira amaloboozi agoogerwa bannaffe be tuli nabo mu bufumbo, naye tuli beeteefuteefu kuwuliriza ddala ki kye boogera. Bw'otawuliriza munno kutegeera ki kyayogera nako kijjamu makulu, okola ebintu bisatu eri omuntu oyo. Ekisooka omumalamu amaanyi kye tuyita frustration. Naaba nga takyalaba mugaso lwaki yandikuwuliriza. Ekyokubiri omunyiiza kye tuyita irritating. Naaba nga obulamu bwe buwulira obusungu lwaki bw'ayogedde tategeerekese. Ekyokusatu otta omukisa ogw'okuwuliziganya ogw'ebiseera ebijja. Mukyalina amaka agakyatwala ekiseera kiwanvu. Bonna alemererwa okuwuliriza mukyalawo ku myaka 2, ku myaka 3 nga mwakamala mu bufumbo emyaka 4 ku 5. Onaakola otya bwe munaaweza emyaka 4? Okuwuliziganya kwa muwendo nnyo mu maka kubanga kubateekerateekera ekiseera eky'omu maaso eky'obufumbo nga bwassanyu. Nabagamba mu programu eno era nkiddamu, sisomesa ku bufumbo bunaavaawo, nze somesa ku bufumbo bunaagwa. Nedda, soogera ku contract marriages nti katugenda fumbirwa emyaka 2 tuweete. Mwabali eyo nga mulowooza nti obufumbo osaana obbo malamu emyezi 6 oyo omukazi n'osuula n'ofuna omulala, omwaka gumugi n'osuula n'ofuna omulala. Mwabali eyo abakazi nga okimanyi nti omusajja gwedina era sijja kuwangaala naye bwampisa mugina emyaka 3 nga nfuna omulala. Ekyo si kyekika ky'obufumbo nze kyensomesa. Era bwe kiba nga kyekika ky'obufumbo ky'okkiririzaamu, okkiriza mu kika ky'obufumbo kikyamu era ebigambo by'oyiga bikugasa kitono. Obufumbo bwensomesaako bwe Katonda bwe yatandika. Ababiri mu bafuuka omu emirembe gyonna. Bw'obanga obwokkiririzaamu era ng'omanyi nti bwe weetaaga oli mu kifo kituufu era oli ku muyigiriza omutuufu.
empuliziganya nkulu nnyo ku bufumbo bunaawangaala, ku bufumbo obunaabeerawo, kubanga mugenda kubeera mu maka ekiseera kiwanvu. Gye mukoma okukula mu bufumbo kibeetaagisa nnyo okuwuliziganya, kubanga okuwuliziganya ge maanyi gokka agatafa mu maka. Ebintu ebisigadde byonna ebiri mu maka n'obufumbo nkukakasa bijja kukendeera. Ne bwe guba mukwano gwennyini gutandika okukyuka, ne guva mu kyemwalimu ne gufuuka ekirala, naye empuliziganya teteekwa kukyuka. Waliwo abalowooza nti okubeera bonna n'okwegatta kyekintu kyokka ekikulu mu mukwano, naye gye mukoma okubeera mu bufumbo ng'emyaka gigenda gitambula, n'okwegatta kwennyini kukendeera ne kutandika kumpi okufuuka n'etali nsonga. Gamba eri abantu abali mu bufumbo nga bayingidde emyaka 5 mu bufumbo, bafumbirirwa bayina 3 kati bali mu myaka 8. Ebigambo ebikwatagana ku nsonga z'okwegatta tebikyalina makulu gamala. Abamu babivaako na ku myaka 6, 7 nga tebikyalina muwendo gye bali, naye empuliziganya tevaawo. Ebintu byonna munne mu bufumbo bijja kukendeera. Njogedde ku ekyo ekisinga obukulu mu maka, naye nakyo kituuka ne kikendeera. N'emikwano gyennyini egy'obufumbo gikendeera, n'ebintu ebirala bingi bikendeera, ne communication tekendeera. Nga bweteekwa okubeera ng'amaka gatandika bwe yandibadde ng'amaka gafundikira. Kyabulabe nnyo era kyamutawaana amaka bwe gamala okukula ne gasuumuuka ne gagendako mu maaso, naye ne gabeera mu struggles z'ebyempuliziganya. Abantu bamaze emyaka 3 naye nga gye bakomye okuwangaala n'okuwuliziganya gikomye okutabaawo. Ng'oli asanyukira na kuva wali munne, ng'awulira emirembe n'essanyu nga munne taliiwo. Gye mukoma okukula mu maka, empuliziganya kitandika okufuuka ekyetaago ekinene. Naye ate bwe kifuuka ekyetaago ekinene nga mwakitta olw'obutawuliriza bannammwe ku ntandiko, omanyi nakiyise frustration and irritation. When you keep on frustrating your husband, when you keep on irritating your wife, olw'okuba toyagala kuwuliriza, ogenda otta obusimu nerves ez'empuliziganya mu munno. Bw'okikola over years bufa. Kati mwesanga nga mukuze, nga muli mu myaka egikuze, nga mukyala we yekka gw'olinawo okwogera naye. Kino kye ŋŋamba, kino nkirabye mu basajja abakuze, abasumba abakuze. Nensaba Mukama nti nange nsaasire ompanirire, n'abaweereza abakuze n'abalala. Kikyendabye, nkirabye nti bwe bakaddiye beetaaze nnyo okwogera ne bakyala baabwe. Nange nensaba Mukama ankaddiye antuuseeyo n'omuzaana we tusobole okubeera nga twogerezeganya. Kati ekiseera bwe kinaatuuka nga mulimu expiry stage, omanyi nasomesa ku stage z'obufumbo, gwe ataasobola kuziyiga genda ku YouTube channel yange eya Pr.Sebaggala Ivan olabe stage z'obufumbo zonna. Naye munaatuuka ku stage y'obufumbo expiry ne reunion ezikumpi ezisembayo ez'obufumbo, naye nga communication yafa nga mukyali mu stage ezawansi, ozo frustrating nga munno, ozo omumalamu amaanyi, 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 ozo omumalamu amaanyi. Mugenda okutuuka mu myaka 4 egy'obufumbo ng'obusimu bw'empuliziganya bwafa dda, kyokka ate nga gw'osigaza. Naddala abasajja tutuuka mu myaka egyo egy'obukulu nga mukazi we yekka yasigaddewo, abaana baagenda dda, abalala bali weeru, n'abaliwo bennyini tebakyalina budde bwo bungi kubanga balina famiri zaabwe, nabo balina abaana be balina okulabirira, balina nabo emirimu egy'okukola. Ennaku zino ensi erimu okukola kungi n'obudde tebukyamala. Kati otuuka ekiseera mu bufumbo ng'ekintu kyokka ky'osigazaawo buli lw'ozuukuka ku makya ye mukazi wo, nga ye yekka ye muntu gw'osobola okuwuliziganya naye, nga ye yekka ye muntu gw'olaba ebiseera ebisinga obungi eby'olunaku, nga ye yekka ye muntu asobola n'okutegeera. Manyi omuntu bw'ogenda okaddewa, sijja duyita lugezigezi kubanga kiba kigambo si kyakuwa kitiibwa bakadde bange abakuze, naye omuntu bw'ogenda okula otandika okubeera nga n'okwogerako kwennyini kwetaaga omuntu akutegeera. Otandika okubeera entondo oluusi zijja bwe zityo,
musashira bakuze myaka kubanti jogedde bwetu naye kibaawo kijja buzi bogenda okula tandika okulanga ebintu bye wali weekolera kakati ate babikolera bukoleza ate babikola bubi obusungu tandika okulaba abantu bwafuganga kakati nga ne boyagala okubafuga tebakkiriza obusungu kati otandika okubeera nga empuliziganyaayo okujjako omuntu eyakumanyiira kazi wo yaba yakula naawe ng'akumanyi myaka egisukkaana kati otuuka ekiseera nga yekka gw'olinawo si kwogera bwogezi naye kyokka naye ng'era yekka yayinza n'okutegeera by'oyogera kati bw'oba watta empuliziganya eri ku ntandikwa nga towuliriza you are not listening ogenda kutuuka mu kiseera ekyo eky'obufumbo nga you can no longer communicate nga gwoyagala okwogera naye obwongo bwe bwamugamba dda nti yotawuliriza kati otandike kubeeraawo era nti tebampulira tebansa mu kitibwa kati bwenkaddiye agakusulawo n'omukyala takyandaba akati era nze olyoke obeere mu nnaku miserable. Learn to listen to your wife. Learn to listen to your husband. Yiga okuwuliriza kubanga twagamba okuwuliriza kulimu ebintu ebyo ebikulu towuliriza mboozi yokka tunuulira omubiri gw'omuntu gwe gukola. Byagadde ekituteeko emphasis olwaleero kubanga lwo bambuliza ebibuuzo ku kyo ne ŋŋamba nteeka okukinyweza ate nga kikulu naye okuwulirizaako osobola okwongeramu amaanyi ne kufuuka kwa mugaso era kwa muwendo ng'okola ebintu bino. Njaga njogereko ebitonotono n'ebirala tunaabimalayo enkya nga tufundikira wiiki eno. Ekisooka start by stopping. Ogambako nze nkaagala nnyo bw'oba oyagala okubeera omuwuliriza omulungi eri munno gw'oli naye mu bufumbo nabagambye okuwuliriza nakunnyonnyodde mu by'okuyiga ebiyise oba tewabigoberedde genda ku YouTube channel yange obirabe. Ne kye ŋŋamba kiki start by stopping. Start by stopping tugamba nti yimiriza buli kimu. Bw'aba nga waliwo ensonga nga munno gwe muli naye mu bufumbo akoolinze for your attention kye ŋŋamba she has called for your attention ayina kyakugamba tavudde buvumba naye asabye abeeko nekyayogera naawe okwegayiridde yimiriza buli kintu. Teriyo kintu kya muwendo ssaawa eyo ekisinga eddoboozi lya mukazi wo oba ery'omwami wo nga attention yagisabi abeeko nekyakubuulira. Nkiddamu essaawa eyo nga bbaawo asabye abeeko nekyayogera naawe teriyo kintu kya muwendo wansi w'enjuba nkiddamu ne bwe giba mirimu egisinga ebigabo byagenda okugamba. Abasajja bangi kino bakikola. Abakazi boogera muli ku masimu boogera oli ku WhatsApp omukazi ayogera oli ku TV omupiira gukututte Arsenal ne Man U kyani kya Man U kyani kya Arsenal kulonga Man U bagirimu 3-0 kakati nga weeraliikiridde ogamba ki ekigenda okuddirira omukyala n'asaba akaseera abeeko nekyayogera newankubadde ng'akoze interruption eyakasinza okuba eyawaggulu eyo essaawa kyagenda okugamba kyekisinga okubeera ekyomuwendo. Bino njogera ku bigabeeta okuwuliriza mu maka. Abasajja abakyala boogera muli ku WhatsApp teriyo muntu ali ku WhatsApp kale bw'oba nga tomuwulirize kati mutegeeze ti nina akantu kentayipinga wano kankamalirize mu ddakiika emu nkuwa attention. Njagala okutegeeza abasajja mwenna abali eyo ekigambo ky'okuwuliriza bannaffe mu maka n'obufumbo kya muwendo. Tukola nnyo ensobi ez'amaanyi nga bannaffe boogera ne tutawuliriza. Mukazi gwe buli kimu kiyimirize. Munno mu bufumbo bw'aba ayagala okwogera naawe newankubadde mukamaawo newankubadde ani yenna tasobola kuba wa muwendo kusinga muntu gw'oli naye mu bufumbo. Ekyo nkikutegeeza. Mukama wo agenda kukugoba ku mulimu ogenda kugwa mu mikono gya mukazi wo. Mukazi wo yekka yasobola okugumira ekyo mukama wo kyayisa obusiru. Njagadde nkikozese ye njagadde nkikozese. Mukama wo agenda kukugoba nga nekyakugobera busiru nga ye bw'agamba twala eri obusiru bwe wammwe nze siyinza kukolesa bakozi basiru. Siyinza kukozesa ebigambo bino si bya programu eno ne mu script yange tebiriimu naye njagadde mbikozese okuwa importance y'okuwuliriza.
mukama we agenda kukugoba kubanga oli mutumbaavu kyekigambo kyagenda okukozesa si kyange kino kya mukama wo agenda kukugoba kubanga oli mutumbaavu agenda kukugoba kubanga oli musirusiru agenda kukugoba kubanga oli mugayaavu agenda kukugoba kubanga totegeera agenda kukugoba kubanga oli mubuyabuya lowooza ekigambo kyonna mukama wo kyayinza ofulumya mukamwa kugamba ebigambo ebyenjogedde si bya programu eno newankubadde abatesitesi bayo newankubadde tv eno nebyo ebigawo bakama b'abantu abamu be bakozesa nga babagoba ku mirimu nekyengezaako okugamba mukazi wo yekka ebyo byonna mukama wo byanaakuyita yekka yagenda obigumira gw'omubuyabuya gwe banaagoba ku mulimu obuyabuya bwo ogenda buzzaka yo omukazi tagenda kukugoba n'obubuyabuya bwo obusirusiru omukama wo bwagambye nti obutategeera abo obukulemesezza emirimu ye mukazi wo bw'onaddayo eka tagenda kukugobya butategeera kati gwe weesibe ku whatsapp olw'emirimu weesibe ku masimu olw'emirimu ne bakama wo bajja kukukyukira ne baganda wo bajja kukukyukira n'ebizibu bijja kujja n'emikono gya mukyalawo n'emikono gy'omwami eyo gyojja okugwa kyenva nsaba nga tugenda okusaba oyiga okuwuliriza otandika otya yimiriza buli kimu owe munna akaseera ng'ayogera naawe ojja kulaba essanyu n'emirembe amu n'okujaguza mu maka katusabe kitaffe tukwebaza kubanga otuwadde omukisa okuba abalamu weebale kubanga ne leero oyogedde naffe tusaasire otuwa amaanyi okuwuliriza akuleka byonna n'okuwa bannaffe obudde ekisa kyo n'okwagala kibeere wamu naffe ku bwa Yesu Kristo mukama waffe bwe tusabye amiina mukama akuwa omukisa